Ekirwadde ky'amaaso bye bimu ku birwadde ebigenda byeyongera mu ggwanga buli lukya naddala mu bitundu by'ebuvanjuba ne mu bukiikaddyo bwa Uganda. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebyobulamu, bannayuganda 2.2 bamuzibe ate obukadde 45 be balina ebirwadde by'amaaso ebiyinza okugaviirako okuziba ng'abasinga bakyala na baana. Abantu bangi balina obulwadde bw'amaaso lwakuba tebeekebeza obwekuusa ku buyonjo mu bitundu bye babeeramu kawawa ava ku nte n'emigga gye baliraana egivaako obuwuka obulwaza endwadde z'amaaso. Dr. Stanley Bubikire agamba obulwadde buno bwonna buwona lwakuba abantu beesuulirayo gwa naggamba. N'agamba namawano bw'oba owulira ng'amaaso gakuluma ogenda olaga omusawo ayasoma eby'amaaso ate buli nga mwaka olabe nti okebeza amaaso. Ng'emu ku ngeri y'okulwanyisa obulwadde buno, Minisitule y'ebyobulamu yakuwa abantu mu bitundu by'e Moyo n'Embalala obujjanjabi obw'obwereere ku buli kika ky'obulwadde bw'amaaso okumala sabbiiti emu ng'akabonero ak'okkuza sabbiiti y'abamuzibe mu ggwanga. Kakati bino tubitadde mu plan, fourth eye plan oba plan ey'ebyamaaso ey'okuna gye tugenda kukola ki okugulawo kulonkingamu officially ku Lwokuna Embalala. Gavumenti yakugenda mu maaso ng'ekolagana n'ebitongole by'obwannakyewa mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde buno. Ebimu ku bigenda okukolebwa kwe kusomesa abantu engeri gye bayinza okwewalamu obulwadde buno, okubawa obujjanjabi obw'obwereere n'okubukebera. Abalunzi b'ente, abantu ababeera okumpi n'embalama z'emigga n'abo abalaba ennyo fayina boolekedde okuziba amaaso singa tewabaawo kikolebwa kukyusa mbeera. Era ng'omuntu singa aba alumiddwa kawawa asobolera ddala okulwala amaaso ne gaziba singa tewabaawo bujjanjabi bw'amangu. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.